I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in a mist. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Hey, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. Mikwano gyaffe abalungi, twagala okwebaza Katonda ono omulungi omwesigwa era nga mu programu yaffe eno muwanguzi tawanika. Twebaza oyo Katonda omwesigwa nti ennaku z'omwezi olwaleero lumu Januari 2019 essaawa zino zitambudde, essaawa ziweze 6 16 eziyiseeko, naye twebaza Katonda nti atuwadde ekisa nateera okuba nti twasuze mu kiro ate tuli wano olwaleero, kuba tulina okutandika omwaka guno ate n'amaanyi mu buwanguzi obw'ekitalo ennyo. Era njagala okussaamu ekitiibwa mikwano gyaffe mwenna be twabadde nabo ku kisaawe ewankulukuku, abaasuzeeyo bannange kyabadde kirungi ddala, era twayingidde omwaka mu mafuta n'ekisa kya Katonda ng'omukono gwa Katonda gwe gugenda okutusemba 2019. Omukono gwa Mukama gugenda kutusemba. Mukwano oli mu programu y'Onneŋŋanzi muwanguzi tawanika Juliet Juko jeje, nze ndi emabega w'omuzindaalo guno, era nga twebaza Katonda olwa programu eno era n'aba sponsors baffe ba Prosper Junior School Day and Boarding abasobola okututuusaako programu yaffe eno olw'ekisa kya Katonda nga bwe kitambula n'okuteesa kwa Katonda. Mikwano gyange mbaagala nnyo nnyini, nakulegulo twasobodde okwerabako, ate nzikiriza nti n'omwaka guno gunaatubeerera mwaka gwa buwanguzi, mwaka gwa mukono gwa Mukama kuzitoowereza byonna ebibadde byeyita ebikulu mu bulamu bwaffe. Omukono gwa Mukama gujja kututambuza gutuyingizaawo we tubadde tutayingiranga ebbanga lino lyonna. Mikwano abalungi, amafuta n'ekisa kya Katonda kyo kyanjawulo era okuteesa kwa Mukama kwanjawulo nnyo eri obulamu bwaffe, nti mwaka guno omuwanguzi waffe wuno yatuuse dda, era nga twebaza Mukama olwa radio yaffe yonna gyesobodde okutuuka. Ababadde olunaku lw'eggulo tulina essuubi nti n'e Masaka essaawa yonna tujja kuba nga tubabuulira omukutu kweri, era nga nayo tuwongedde okuba nga tutalaagayo mu bitundu eby'enjawulo. Zisaamu ekitiibwa mikwano gyaffe abaavudde e Bungereza mu mawanga
mawanga ag'enjawulo ennyo gesitasobola kumenya wano ku mpewo naye nga twabadde ffenna mu kumalako omwaka ate era nga tukkiriza Katonda nti tukyali ffenna n'emikwano gyaffe egyasigalayo Mukama abongere omukisa ogw'amaanyi ku 13 katonyeze 9 abeeyiganga tukkiriza okweyongera okulaba obulungi bwa Katonda omwaka nga guno nga bwe gutambula ate era ku 96 katonyeze 0 awo naabe 40 manyi bagenda kubanga babatereeza bulungi over 40 bagenda kubanga batereeza bulungi osobola okubanga buli kintu kyonna okiwulira ate abo mu central ku 98 katonyeze 7 twebaza Katonda omuyinza w'ebintu byonna n'ekisa kya Katonda mikwano abawanguzi mwenna Katonda abanjagalire era Mukama abankolera obulungi abazze nga batuwagira mu WhatsApp groups nga mu recordinga mukyala Sophie Leon n'abalala babadde bangi nnyo era n'abalala manyi ba mobile bannange mbaagala nnyo abamu amanya gammwe temwagala kubanga tugategeera naye mbaagala nnyo kubanga ate mukola omulimu ddala ogw'ettendo bannange Mukama bampeere nnyo omukisa ogw'amaanyi kangende mu program kubanga ebyokwogera byo nnina bingi Mukama yatuyisizaawo omwaka 2018 tuyingidde 2019 tugusuubiremu ate ebyensonga essanyu nga bw'olitandise nalyo nkusabidde omalirize nalyo omwaka guno ogunajja katugende mu maaso mikwano abatudde abali mu Gandala abali mu byalo abatambula okukomawo yonna gye muli Mukama abatwagalire tulina omuwanguzi waffe mu studio yatuuse dda badde simanyi mbadde manti abasinga bonna beebase naye twebaza Katonda tulina omuwanguzi waffe agenda kutubuuzaako olunaku lw'eggulu omwami eyakituggalidde ate olwaleero omukyala yakiggudde 2019 tweyanziza nnyo okulabako maama era tukusanyukidde ogenda kutubuulira ku mannya gaffe amanya bitibwa Rhoda Nalongo Muhimbura nga nviiridde Kyengera naye nga banzaala Mitoma district bagikutula ku Bushenyi district. Okay. Olwaliro oviiridde Kyengera nga tusanyusa okulabako banaye tulina Nalongo amafuta ago nga nywegera mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukyala Nalongo obulamu bwo wabusanga otya ng'otandise okula? Nze nazaalibwa nze nteekamu Katonda ekitiibwa olw'emyaka gye nnina nazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 2 gwali mwezi gwa 4 1981 ng'omwami anzaala bamuyita Alfred Muhimbura eyali maama bamuyitanga Evelyn Kiza Nasozi yawumula kati emyaka gigenda mu 5 nga ndi mwana wa 2 bali batuzaala abaana 8 omu n'afa ne tusigala abawala 6 n'omulenzi omwe era nga ye last born. Kati ewaka twakula nga walungi nga buli kimu kyonna weekiri naye ng'era taata maama paka we yafiira yalina omukyalo omwe kubanga era naffe abaana bonna batuzaala mu mukyalo omwe abaana 8 era tetulabangako mwana mulala yenna ava bweru. Kati awo jjajja yali azaala taata weewawo taata ye yalina omukyalo omu naye jjajja yali amuzaala ye yalina abakyala bangi. Kati awo ne tukula nga mulimu okulogaloga weewaka naye nga ffe twali tetubimanyi bulungi engeri gye twali abaana abato nga tugendayo bugenzi mu Christmas kubanga twasomeranga eno e Kampala ng'ebushenyi tugendayo kuwumula buwummuzi. Kati bwe twamalaawo mu kusoma kwange bwe nali nsoma amagezi nali sirina sijja gamba nti amagezi nali nina weewaawo school fees zo zaali weeziri naye nga amagezi mu kiraasi sirina ne baganda bange bonna nga tulabawo emisaayi gy'embuzi maya misaayi nti basaze endiga biki naye ng'ewaka taata ye yali tali mu byakusamira ebyo naye ng'abo bajjajja abakazi abo be baabikolanga. Kati ne tugenda mu P5 we nategeerera nti nali sirina magezi mu P5 kubanga taata ye bw'akizuula nga tetulina magezi mu gundi mu class n'atuteerawo batica abatukookinganga. Kati nga batica abo nga tulina atusomesa mathematics ne science n'omulala nga atusomesa English ne SST naye
nga ne waba tusomesa nze wenfulumira nga nabyerabidde dda sirina kyenzijukira nakimu era ne baganda bange bwe baali bonna sijja gamba nti nze nzekka. Kati awo ne tumaliriza nga abasomesa balaba ebintu bye batusomesa tetubikwata, ne bagenda nga ku ssomero ne bajjayo question papers nga tugenda kola exams. Kati question papers ezo nga bazikwata ne batukopera ng'enkeera batuleka tugenda mu bibuuzo, naye twatuukanga mu bibuuzo awo ng'ebintu bigaana, ng'era nsigala nfuna 25%. Kati abasomesa kye baakolanga abo ababiri ne bakwata nga baleeta question papers ne tuzikola. Kati ku luno ng'enkeera era tugenda ne tukola endala. Kati zino ze tuba tukoze mu kilaasi nga bazijjamu nga bateekamu ziri ze baatukozesezza mu coaching. Ng'osanga awo tufunyeemu 50 kubanga era baatulekanga ebimu ne tubigwa nga tetusobola kufuna 100% mu buli pepa yonna. Abazadde nga bo olw'okuba ka coaching kali ye taatanga ye tafaayo munnankyaka yalabanga ffe amagezi go tetulina ndowooza naye n'abireka bibeere bwe bityo bambi. Kati tuba tuli awo mu P5 third term, abulogaawo ne bweyongerera ddala ne tugenda eka okulya Christmas. Tuba tutuuseyo mu kyalo, oyo jjajja omukazi taata yali amugjayo nga tubeera naye step mother we, nga tubeera naye ne jjajja omusajja yali azaala taata. Muganda wange 5th born ow'omukaaga awo tuba tugize ku makyawo, omukazi ne bamukwata n'eddagala. Oyo jjajja yali jjajja omukazi step jjajja, ne bamukwata n'eddagala ne bamulimu erye herbs. N'agamba bya mu lubuto ne bamugamba kale oba bya mu lubuto birye, ne babimuliisa lwampaka. Bamala obimuliisa lwampaka n'agenda ewaffe tulinayo emiti bagiyita mu Luganda bagiyita mituba. N'agenda mu mituba egyeyo gye yasamiriranga nga abeerayo obuntu bwe bwateekamu ennyama biki nga abiteeka eyo. Kati n'agendayo tuba tuli akakuba ne katandika okufuuyirira. Muganda wange taata amugamba jjawe beseni ogitwale wali amazzi we gayiika obulungi. Yali akatuukawo omukyala we yamirira eddagala, omwana n'agwa eri n'azirika, amaaso ne gagenda waggulu, takyategeera biri mu nsi. Eyali maama yali musawo nga mutendeke. Ne tudduka nga tukaaba ne tumuyita mu lusuku gye yali agenze kuba twali tusomba bijanjalo nga tubitwala eka. Maama ye yalowooza nti tusaaga engeri gye twali abaana, n'alaba nga tukaaba n'ajja nga adduka. Ne bamusitulawo ng'omwana takyategeera, ne bamutwala ne bamuteekayo mu kisenge ky'abamaama. Mama n'ajjayo eddagala n'alimukuba nga naye omwana tategeera. Mukazi abalye ne bamugamba nti omwana w'omusajja ogenda mutta naye naawe olwaleero togenda kubona. Ng'olwo nno bamaze okunyonkeza Katonda tetumumanyi ffe waffe twali bakatuliki. Banyokeza emizimu gyogedde. Emizimu tegyayogera. Mukazi ne bamugamba nti nno ogenda kutta omwana w'omusajja olwaleero ofa. N'akwata twali tuli awo omwana n'adda engulu. Ne tulowooza nti kikomyawo. Ziba ziwera ssaawa 9 waliwo abazze okulaba omwana eyali alwadde. Ziba ziwera ssaawa 9 batudde mu ddiiro awo nti yali asindise raddu ekube ennyumba yonna. Olw'obusungu. Ekirabika. Mukama laddu yagiwugula buwuguzi n'egenda n'ekuba ttooyi eri awo ku mabbali gaffe awo. Ttooyi yonna n'ekwata omuliro ku ttooyi n'eggwawo. Ne tubeera awo. Bintu bikolebwa misana. Ng'ensi yonna eraba. Ngenda kukomyawo mu kaseera kaffe akatono ddala tugende mu maaso. Kale nnyabo. Owuliriza 98.7 MCF Radio, emmere y'omwoyo gwo. Yimusa amatendo buli lwa Sunday okuva ssaawa 12 paka 2 ez'ekiro. 98.7 MCF Radio, emmere y'omwoyo gwo. Tusubwe enjiri ya Pastor Tom Mugerwa buli lwa mukaaga okuva ssaawa 1 paka ssaawa 3 ez'okumakya wano wokka ku 98.7 MCF Radio, emmere y'omwoyo gwo.
Bannabusiro ne bannayuganda mwenna kambanjulira essomero Midland Parents Academy Kawoto Kajansi ng'otunudde ku kisaawe kya kitende Church of Uganda Primary ng'essomero lino lya secondary ery'abawala n'abalenzi erizza okubakakasa nti akeezimbira tekaba kato okukwata akasanko ogenda osooba. Midland Parents Academy Kawoto Kajansi lisomesa abayizi okuva ku siniya esooka okutuuka ku y'omukaaga. Lisomesa amasomo ga arts ne sciences ery'abawala n'abalenzi ab'ekisulo n'abava ebweru ng'ensomesa yaabwe ekakasa nti sekirevu tekyenyeenya olaba kyenyeenya nga kirya. Abayizi abava awaka ebitabo bayiro awamu ne yunifoomu byabwereero bisangayo ku ssomero. Ab'ekisulo ebitabo bayiro, yunifoomu, sabbuuni, eddagala ly'engatto n'ery'amannyo byabwereere okulaba ng'ebyenjigiriza tebibafuukira kagumba wegoge ng'emmere y'omulima. Ab'ekajjansi Kawoto, Makandwa, Nakigalala, Kawuku, Namulanda abayita babiri ntebe foomu muzijje ku ssomero erya Midland Parents Academy Kawoto Kajansi oba ku leediyo okuteesa ku abayita babiri nga bwe mujjukira nti bulijjo koonooweeka tokalinda kusaaba ttaka. Ab'Egayaza Kasangati foomu muzijje ku musawo Pauline Drug Shop mu katale Gayaza. Emityana muzijje ku dduuka lya Zoe Queen Rotary ne ku Mityana Pentecostal Church ng'otunudde mu family planning oba okuba 0783865 naye bannange obulamu bw'ebyenfuna bwali bunkalubyeko ne bandagirira Rika Financial Solutions gye nagenda ne mbawuliriza nga basomesa ku byenfuna ne nzigulawo savings account ne bampa looni kati mbalirwa mu baabinojjo ate kati balina investment account. Otuula wali sente zona zikola sente bakuyamba okutendekera abakozi olunno bizinesi yo neetinta basange ku kizimbe ekirinaanye equatorial parking mu maaso ga ofiisi za KCCA Wandegeya Southwind ekisenge 156 omwaliro ogusooka ejjinja ku Kachi Road Lukanga Plaza omwaliro ogwokusatu ekisenge namba 17 enakawa ku kalina tunudde muzikiti omwaliro ogusooka ekisenge namba 76 ate Gaba basange Gaba mu katale era kati baguddewo n'ettabi eppya ekamuli loans ez'enjawulo nga business loans, individual loans, group loans, salary loans ey'olunaku week kono omwezi okumanya ebisingawo nooti nyeemu 4 Rika Financial Solutions and Business Consultancy ukonzeddwa 98.7 Kampala 96 Fort Portal 13.9 Iganga MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Butire tukomye oli ku 98.7 oli mu program y'Ennenganzi muwanguzi tawanika naku z'omwezi ziri lumu Januari 2019 essaawa zino 3 mwezi akayita ku ssaawa 6 tugenda mu maaso mikwano gyaffe abalungi. Happy New Year. Mwaka omulungi. Nange nsanyuse bannange abanjagaliza omwaka omulungi. Gideon Nkulaba, Eunice, ngutwala munnange mu linnya lya Yesu Michelle. Bannange mwenna, God bless you. Happy New Year to all online brethren, MCF staff, Patricia, Saudi Arabia. Bannange ddala twebaza Katonda yatuyingiza mu mwaka omupya. Sofia agenda kubanga jesaawa yonna twasobodde omulabako mukyala Eunice era tukkiriza nti naye saawa yonna ajja kubanga atuwa obujulizi. Katugende maaso n'omuwanguzi waffe Prosper Junior School be bakutuusaako muwanguzi tawanika. Kati laddu bw'emala okubeeka bwe yakuba ku ttooyi ffe twalowooza nti ebintu bikomyawo kumbe kyali kitandika butandisi. Kati olwamalirizaawo muganda wange omulala 5th born najja nga ayagala ayitewaawo kukuba waliwo oluggi lwa jjajja we yali ayagala kuyingira wa jjajja n'amusangawo oyo omukyala n'amugamba jjajja vaawo mpitewo. Jjajja n'amugamba n'asigalawo ng'alemeddewo. Kati omwana n'akwata olugoye lwa jjajja oyo omukazi n'aluyuza. Bwe yaluyuza ffe waffe babiyita bupumpuliya abakadde bayagalanga nnyo edda okwambala engoye nga zikaddiye nga abaira n'ennungi naye nga ajjayo buli obukaddiye. Kati omwana olwaluyuza olugoye olwo mukazi n'agamba mwana we wantagurra omwenda onjuliza olugoye lwange. Taata yali ali awo ng'alaba. Bajjajja baali bameka mu nnyumba? Mu nnyumba waliwo jjajja yali azaala taata ye yafa. Naye ate ono yali siteepu jjajja omukazi nga mulimu jjajja omusajja yali azaala taata n'oyo omukyala naye nga bonna babeera wakaawo nga taata yabalabirira. Ati taata ye olwamulaba omukyala ng'anyiize n'agenda n'amugulira engoye ze 3 endala 3 n'azimuleetera nga n'obulogo bweyongeredde ddala ewaka wakola ebintu ebitasaana. N'amugamba okuva n'olwaleero
nze naawe tukomye wano sikyakwetaaga wange genda ofune emirembe sikuttira wano omukyala n'akwata ekkubo n'agenda ziba ziwera 23 1992 nga 23 Desemba tuba twebase ekiro zaali bukya ku makyanga ziringa ssaawa 10 awo 11 tuba twebase ne tuwulira muganda waffe ng'atandise ebintu bimukutte ffe be twayita emizimu ne batandika mirundi ng'esatu era oli gwe byakwata kati ono mulala oli byamala ne bimuteera ddala tebyamuddako nakati mulamu maama n'azuukuka ne bapapa ne baleeta ebintu ne banyonkeza kwoli oli bwe byamukwata we babamukubanga empiso nga akaabamu naye ono bwe yatuuka yaluma olulimi jjukira 92 ng'entambula nzibu nnyo eyo mu kyalo Bushenyi ne bamukwata maama n'amuteeka mu kiriniki ye n'atandika omujjanjabe waka maama yalinawo kiriniki n'atandika omujjanjabe omwana olulimi alumye bataddeyo ejjiiko mu kamwa olwamala omwana gye bayita yaabwe eri teyali yaabwe musumba teyali yaabwe kiri kyali kikambwe kubanga nzijukira ne bwe bamukubanga empiso nga tanyega buli kimu kyonna nga tanyega olwamala ne ŋŋenda mu ddiiro ne nfukamira waliwo ebifaananyi kuliko ekyabiikira Maria kuliko ekya Yuda Tadewo n'ebirala ne nfukamira ne ŋŋamba Yuda Tadewo nalina emyaka 11 wonya Dorini aleme kufa muwonya aleme kufa naye ziba ziwera ssaawa 7 n'akutuka n'afa naye ŋŋamba nti singa nali manyi Katonda teyandifudde naye yafa lwa butamanya kati awo maama bwe yalaba omwana ng'azirise takyategeera kati taata ne bamugamba atugende mbasamize kati ewaka kati nabo ne batandika okugenda mbasamize nkwetangirira batuuka mbasamize babagamba oli mugenda kusanga afudde gwe mulese nga mulwadde naye ate n'abalala bagenda kwatibwa kubanga omukazi alayira nti 3 balina okufa olwaleero obusungu bwe yava nabo ndowooza musumba yali tazaddeemu ye yalinamu abaana naye nga bafumbirwa dda nga bakulu ne kutaata nga bafumbirwa dda yali yazaala bawala bokka ne bagenda ne baleeta eddagala babitunaaza biki naye nze ndowooza gaali maanyi ga Katonda kubanga era gyampisizza tewabadde wangu Katonda yamanya erinnya lyange ffe ne tudda engulu 2 oli ne tumuziika nga 2692 ne tukomawo eno e Kampala ne tusoma ng'era n'okusoma si kubi nga si kulungi magezi nga gagaanidde ddala naye ng'era nga we bali basomesa baasigalawo nga batukookinga tutuuka mu P7 musumba sobola nakubulira ze najjayo kuba zaali mbi nnyo zo sente zaaliwo nga school fees weziri era nga taata ngambye nzijuze Mary Hero embalala muganda wange omukulu agende gayaza ffenna twali mu P7 naye nga maxi ze twajjayo results nga tezisobola nakutuyimiriza ku gate zaaga amasomero batukwata ne batutwala eyo ewaffe Bushenyi era twatuukayo nga ne results tetuzirina ne bagira ne balimbalimba maama yatutwala nzijukira ne balimbalimba ono yafunye 13 ono yafunye 14 naye nga twali tukoze bubi ne tusigala mu ssomero eyo omwaka gwaggwako mukulu wange ye ne bamupromotinga nze nali wa 10 kubana 15 ne bagamba nsigale mu nziremu kati awo ne bankyusiza essomero naye era bankyusa ne banziza mu senior 1 naye ku luno essomero ye nagenda mu maama ye baali bamumanyi ne taata nga bamumanyi nga bali ku PTA manya board of governors biki baana bakakiiko k'essomero kati awo ne bampromotinga ne ngenda mu senior 2 naye sijjukira ze nafuna tuuka mu senior 2 promoted on probability probation I think kati ne ntuuka mu senior 2 ndoza Katonda yali atandise okundaba nga nembeera 4 mu bana ku baana 88 kati ne tuuka mu senior 3 ne wajja abalokole okuva mu life ministries Mbarra mukulu bahinyoza yali nga abuulira enjiri eyo Bushenyi mu masomero gonna nga abuulira enjiri atubuulira enjiri n'endokoka ng'olwo nno ndi Kibale girls eriawo Kibale waffe ne ava ku baana 44 nga maze okulokoka n'embeera wa 17
nembera 17 ndowooza Mukama akalulu ako kabeera ka Mukama. Amina. Naye weetunuulira nga si magezi go. Kwegamba nange natuuka awo batuyita ku gundi eno ku assembly eggala w'ettaamu. Naye headmaster teyayimiriza namba 1 namba 2 oba namba 3 yayimiriza nze ow'17. N'agamba ono omwana twali twagala mugoba naye ng'abazadde tubamanyi ne tumusindiikiriza naye kati twewuunyiza ng'ate sikopye musumba. Mukama yambikula obwongo buli kimu kyonna nenkitegeera nga nange waliwo subjects zemanyi nti nsinga abaana. Gurupu embi zonna nenzivaamu. Mama n'angamba taatawo sente zikendeddemu bannange bange musome era ekyo bwe nakigira kwe kulokoka ne ntandika okusinga abaana mu kilaasi. Ne ngenda mu senior 4 ne njikola nafunira mu second grade. Ne ngenda ekyebambe girls mu A level ne mala nafuna 10 points. Ne ngenda ku Law Development Center ne njikola bulungi nyera tata yali ayagala ngende nsome mbere lawyer era nasoma amateeka ne ngafunamu diploma nagikola bulungi nnyo. Naye awo ate we namalira n'enfumbirwa ng'omwami yagamba funa koose endala oza yalabanga amateeka gajja kuba mangi mu nnyumba. Oba obudde bwali buwanvu? Nedda nali nkyali muto nafumbirwa nina emyaka 21 awo. Kati Yesu ayingiddewo. Yesu ayingira akyusa ebintu. Yabikyusa. Naye era nga sinnamutegeera bya wano. Nze nalokoka bulokosi byange ng'era neeriwa gye nasabiranga edda nga ŋŋendayo nga ŋŋamba nze ndi mulokole naye era ne bundi yange kyaki yange nja kusigala nga ŋŋenda tebasobola kunzijjako ebyo nga simanyi nti neesibira mu busibe. Okyasigala ku Sande? Nga oddayo eri kadaaliko. Ati olwamalawo nenfumbirwa nensinkana omwami wange. Myaka emeka? Nalina emyaka 21 musumba. Ati bwe nsinkana omwami wange. Goli naye kati? Era nkyamulina musumba. Twebaza Katonda tugende mu maaso. Kati nga proposing okumpasa nga nzikiriza nga baagira namwesanga eyo ku Law Development Center. Nedda namusanga mu town musumba. Businessman. Kati bwe mugira nayagala okujja ewaka okukyala. Nzekole wali tunabunnyikira nnyo kubulire bwe twesanga. Ebyo nali sibimanyi ebyo musumba mbitegeeredde wano kubanga twatandika okubeera ffenna nga newaka tannagendayo. Kati nga nfuna olubutaawo amala agamba naye abewaka banakitegeera ti oliwo omwami nga nze sigenzeeyo tugende. Nga nange nkwata ekkubo nga ngenda mu kyalo naye olunaku olwali olw'okukyala baba batuuka mu Lwera awo motoka gye yalimu ne overturninga neeva ku luguudo negwa eri mugundi eri mu Luwonko eyo. Era abamu tebajja ku gundi ku kukyala. Ye yajja engoye zonna ze baali bagenda okwambala ne zigira mu mazzi awo mu bitosi mu Lwera. Naye era ne bajja ssaawa nga 10 nga bamu balina zipulasta abataasobola abazimbye babakomyawo e Kampala. Nze nga simanyi nti omulaba alumba. Ne bajja step kwotuuka ekyokusoma akirese. Kati kya bufumbo. Kati awo ye n'atuuka baatuuka ssaawa nga 11 ebushenyi ewaffe Emitooma. Ne bakyala ne bamala ne bagenda ne bakkiriziganya ku kuyingira. Kati okuyingira nenzijja netandika okubeerera ddala naye kubanga ewaka baali bakitegedde nti mbeera naye. Jjajja musajja yaliko? Jjajja omusajja anzaala? Ye yali yakafa. Yafa mwaka ogwo. Kibi. Kati nentandikira ddala okubeera naye nenzaala first born wange Alani ali mu senior 3 kati. Omwami n'angamba kati tugenda kugattibwa 24. Yankubira essimu mu gw'Omunaana yali taliiwo waka n'angamba nti mu gw'Ekumi tugenda gattibwa. Kati ne waka ne mbakubira essimu ne bategeka okuyingira. Naye ono sitaani alwana. Ate nali sinnamutegeera bulungi nga ne wano sinnajjawo. Olwo omwami akuwasa mulirudda mu kibuga mu nga tuli wano e Kampala naye bamuzaala Ntungama Lwashamire. Gye bamuzaala eyo naye nga twabeeranga eno e Kampala. Kati omwami wangamba ng'ewaka nabo bategeka
bategeka waba wabulayo like ennaku nga 5 nazaala wange yali talwadde bategeka ebyembaga biki naafa nakutuka naafa nze saabitegeera ebyo byonna bitegeerera wano Mutundwe era ebimu ebyali bigenda okukola ku mbaga byakola ku kuziika ne tuziika nazaala nga wabula ennaku nga 5 embaga etuuke mwami n'agamba sigenda bisazaamu ne bajja ewaka ku kuyingira kwennyini bwe bampinjira olunaku olwo muganda we mwannyina mutabani we naafa era nga naye yali amwagala nnyo Saalongo yali amwagala nnyo omwana oyo naafa owange nga nange sibimanyi sibikulirwa simanyi kizibu kiriwo nange ndaba birabe nga simanyi ne tubeera awo ne tugenda kuyingira eno bali mulumbeera ku lunaku olw'okuziika lwennyini lwe twagattibwa we ekitunga erwashamire ne batugatta eno baali baziikanga naffe eno tuli mu mbaga era omwami ku makya yakeera ku makya n'agenda ewa mwannyina omukubagiza okufiirwa kubanga yali taliiwo kuziika ne tubeera awo nga tulina naye kyembadde neerabidde musumba okugamba bwe nfuna olubuto lwa Alani bwe mala omuzaala nze nali simanyi nti okugyamu olubuto kibi wayitawo omwezi nga 1 n'ekitundu nenfuna olubuto olulala funa olubuto olwo ng'ono bebi wa mwezi 1 n'ekitundu abo nenfuna olubuto olulala eŋŋamba nze nga simanyi byakugyamu mbuto nti bibi eŋŋamba abanandaba banagamba batya ono tannatuula ate wuyo olubuto lukuze nengenda awo emengo neŋŋamba basawo ne bagaana nengira nenzireka Saalongo n'aŋŋamba tulugyemu nensooka neŋa bwe naabifiira muze nno ntya bulamu bwange bwokka naye obw'omwana bwo ate sibufaako gye buvudde kati awo olwamala nemmala neŋŋenda ew'omusawo ne tuluggyamu olubuto bwe ndugyamu ne simanya nti ate kati neesibira ddala mu busibe ekikolimo ky'omusaayi awo kiyingiddewo kiba kiyingira ati ate omwami nga mukambwe ati awo n'akambuwalira ddala biki ate lino ojjukira sikola ndi waka ntudde ate neetaaga n'omukozi kwegamba nze nga manyi omukozi kyatteeka omuntu yenna ewaka abeerawo n'omukozi kubanga ewaka nabalabanga babalina nga maama abaleeteeka wemmalirizaawo omwami omusaba omukozi waka ng'omukozi ajja maama ngagamba waliwo eno omuwala tuli mulinako oluganda waliwo eno omuwala abadde agala kujja naye njagala mukuweereza eyo yaba akukolera neŋŋamba kaale kajje nga nze simanyi nti sitaani kati agenda kulinnyira ddala mu nnyumba yange omuwala najja nga tumaze okugattibwawo mwana wange omukulu akuze oyo first born yalinga mwaka gumu ne tubeera awo kati bwe tumaliriza ne tusenguka najja n'ankumi ne tugenda ekyengera kati gyembeera eyo n'oyo omuwala tutuuka ewaka awo muwala akola nze sirina kyemmanyi kwegamba nze ng'emirimu for sure nze njagala nkubulire musumba abakozi mbaagala nnyo nze simanyi kubonyaabonya muntu era n'abakozi abamu kyaka bampisaamu amaaso naye lwakuba mbaagala nnyo nze bwe njagala omuntu mwagalira ddala ate n'ewaka nalabanga maama abayisa bulungi kati nga nange mbayisa bulungi naye nga waliwo ekintu ewaka kye baakolanga kwegamba ndooze lwa butafaayo oba negligence nga maama ye bw'aba agenze bwagalawo ekisenge kye bwakisibawo nange bye nalabanga eka bye nateeka wano we nafumbirwa kisenge nkisibawo lesiriiwo naye ng'omukozi tayalabuliri oba takola kyanga byonna mbyekolera naye ng'ekisenge ndeka kigule oba ntuula ekyo bweru biki kati mba ndi awo mukwano gwange n'aŋŋamba nti tugende Emutundu waliyo kyaki eyo Emutundu ennungi basumba bali babuulira waliyo pasita Tomu neŋŋamba kanzije ntuuka wano ne batusomesa buli kimu kyonna kye basomesa nga kiri ku bulamu bwange nazaala okufa okuyiwa omusaayi embuto ze zivudde nembeera wano kati nemmala nekwata ekkubo nenzirayo eka
ngenzira yeeka ngenda mu kyalo okukyalira ku bamaama wali nga muganda wange amaze okufa we batandikira obusamize musumba nga baleeta abasamize wakaawo era ne gino emisale gy'olaba gino baagitusala tukyali bato mwejo emyaka kubatangirira ne tugende waka nga baleese omusamize simanyi oba yali azze lwaki naye twesanga yeeka nampita nga nkomawo enkeera e Kampala naŋŋamba naye mwana gwe omanyi nti waliwo omuwala ayagala okutwalira amakaago waliwo omuwala ayagala okutwalira amakaago ate wa luganda lwo neneebuuza muganda wange ekyani oyo ate mugundi wa luganda kyoyo nemubuuza erinnya lye n'agamba sijja likubulira nemugamba afaanana atya n'amumbuulira kati bw'amumbuulira nze saamutegeera n'aŋŋamba kwata lino eddagala olikwata olitwale olyesale lino bw'omala olyesala oliteeke mu kyayi ng'omwami agenda okukola ku makya oliteeke mu kyayi omwami alinywe tajja kuddamu kuyomba oba kugira oba tajja kumwagala naye ng'omuwala era sinnamutegeera nembeera awo n'eddagala eddala n'aŋŋamba lino ojja lisuzanga mu mita box naye tosaanye genda for short call oba biki nalyo olimuteera mu kyayi ku makya n'alinywa n'eddala sirijjukira yali lya bika 3 naye eddala sirijjukira kubanga lyo bakyaka lyali zibu nnyo olaba ne liri erya mita box lyannemukola olisuzaayo kiro olisuzaayo ate togenda for short call nti neŋŋamba kati eri omusaayi lino eryokwesala ate eryo lyanguko lyenja okumugiriranga nendikwata eddagala lyange eryo lyonna lya bika 3 nendizija e Kampala nenenya baasi nenkomawo e Kampala olw'obulokole bwo buli ludda nga weebuli musumba naye nga wano naakajjawo emirundi ng'ebiri sinnanyikira nnyo mu Katonda kati bwe ntuuka eka omwami ye ng'ayomba buli ku makya buli bwagenda okukola alina okuyomba nga mbi nga musumba tetulina masannyalaze tetulina nga muli emmese mu nnyumba bingi nnyo ng'ebintu byonna nga bizibu nnyo naye ng'omwami ayomba naye ekyokunkuba kyo tankubangako nakati tankubangako naye ng'okuyomba ng'era nabw'aba asiibye ewaka nga tagenze kukola nze mbeera eri mu kisenge ky'abaana gye neebaka kubanga ng'eno sobola kugira buli bwe mulabako bwe nti alina kuyomba buyombi ekyatandikamu akafumbirigano ng'oyo omuwala amaze okujja ewaka kati awo nengira nenkwata eddagala lyange eryo yajja n'akantu ke simanyi naye namala nenkizuula oluvannyuma waliwo omukyalawo eyali amusapulayingawo nga yabibakola abakozi nenkwata egundi eddagala lyange eryo ery'obulogo eryo ery'omusaayi okwesala nenga nja kwesala kyekyokwesala nja kwesala neryemunnamwaya neriririgira lireka naye olunaku lwe naliteekamu musumba omusajja yakaawa musajja yayomba nanvuma nga nditadde mu kyayi yamala omunywa n'ayomba nanvuma neŋŋamba ate bino bikaaye kati kanyiikire mutundwe nenga kati tebayita ddabo kyekyo double minded ewa Yesu oliyo gyendi nga neri gyendi neri mu busamize nayo nga gy'oli ennyabo olyagala kitereeza bulamu nze njagala kibeesawo bulamu omwaka guno abantu basalewo amiina kati bwe yayomba nga n'ayomba kati eddagala lyange eryo nenditereka neŋŋamba kaligira libeera muno kanditereke nendikwata nenditeeka mu keesi wala nno gyatalaba nenyiikira kujja mutundo wano bannange nenyiikira mukama nenoonya mukama abaami nze mbagamba bandikiriza abakyala baabwe ne balokoka ku bandoozi obiwulira nenyiikira nenoonya Katonda neŋŋamba eddagala eryo sijja kuddamu likozesa ate oba buli bwendimu wajjula kunzita busi kati netujja wano pastor Tom awo kungira enkuŋŋaana z'abakyala abafumba ezo netandika ozijjamu wali obulokole wabwatula oba waliwo abantu bangi abajja naye nga tannayatula naye ng'ebintu abiwulira naye nga tannayatula nali Yesu wali omaze omwatula nayatula nga naye okusumululwa sinnaba
owona kugwa ddalu kati nenzija wano nenyiikira okunoonya Katonda nzijukira mu bakyala abafumba olukuŋŋaana olwasooka ng'olwedde ebizibu biyingiddewo maka kuba Mukama kirabika yalabanga bw'anaangira nga sinnaba kujja mutundwe nandifiirwa amaka oba neefiirwa obulamu mu ebyo bibiri nali ngenda kujjamu kimu Katonda kwe kundeeta wano emutundwe kati nentuula Pastor Tom n'atandika n'atuyigiriza abakyala abafumbo tobuulira bizibu byo beewammwe waka ebizibu byo bibyo bibuulire Katonda we yakutonda oyagala kwabya maama w'omutima lwaki obibabuulira nga nange buli bwabyogera nga ewaka sirina kyembabuulira na kimu era bagenda obimanya bwali bujulizi nga mazo kiyitamu naye maama ewaka saamugamba kaabe taata ne baganda bange n'emikwano gyange ne wano ku kyaki najjanga nga nsaba Mukama mpa abaana naye nga ekyamaka gange kyo Mukama yakisumululamu nze wakati wange naye kati omwana amaka gaali gatabuse kutuuka ku level ki ng'oggyeko okuyomba kwali kuyomba kwerere musumba nga n'abaana embuto zaamala ne zivaamu ne zitandika okuvaamu ez'abaana ng'oyo omuwala yakikola oyo omuwala nga tuli naye mu nnyumba kubanga Katonda yamala n'ambikulira lumu nali neebase ne ndoota ekirooto ng'omusota embwa esika omusota nenzuukuka mu kirooto saakitegeera ne mmala ne neebaka ekyaddako ne ndoota ng'oyo omuwala agenze n'ayanulayo kabokisa k'omwami wange awo we nakimanyira mwoyo we yambikulira nga amaze okunnyikira nnyene emutundwe mwoyo n'ambikulira naye ekyo ekirooto kiba kiggwako omwoyo n'aŋŋamba sirika nawuliranga eddoboozi nga liŋŋamba sirika tobaako kyonyega ng'era nange okuwangula olwo olutalo kwali kusirika kuba Mukama taata yannyamba n'ensirika nga n'omuwala yennyini mbeera naye mu nnyumba n'omwami mwali naye nga sirina kyenjogera oba mulina afeeya bweti ne bweti nga kwegamba ninga ataliiwo namala nembeera ng'omusiru afeeya zo zaaliwo zaali zigenda mu maaso oba zaali mu birooto nedda zaaliwo kubanga lumu we twali tupangisa toyireti yabanga bweru buba bukya ku makya omwami n'afuluma ng'agenda zaalinga ssaawa 11 omwami bwe yakomawo oyo omuwala yali asuze ku muliraano ng'alina neiba gw'asuzizzaayo omuwala yali atyamu mu nnyumba omulala ng'abeewaabwe tebaliiyo kati omwami bw'avaayo jjukira twali tetulina masannyalaze n'ambuuza ono omuwala ali luddawa 11 musumba ku makya ogenda otya mu kisenge ky'omukozi eri omanye nti taliiyo bw'oba tolina afeeya naye n'aŋŋamba ali luddawa nange ne mubuuza okitegedde otya nti taliiyo bwe mubuuza ekyo nange asisanye kumanya byewange we bitambula ne mugamba ngende mu kuyitira omwetaaga kubanga mwoyo nze yanzikakkanya nga sisobola na kuyomba ng'enjiri ya wano kwegamba enkolera naye okusooka walimuko okuyombayomba oba nakaabanga nga nejjusa lwaki nafumbirwa ng'era ntera nemuye ne mugamba ssebo tewanzijja kasasiro wanzijja maka amaka agategeerekeka nga naye ngamba oba saakujja kasasiro nga nze wansanga kasasiro kale kwata ogende ewammwe naye ng'era mu nnyumba era nga bino bwenzijja wano nga sivaawe namala nembeera ng'omusirusiru nga sisoogera na kigambo na kimwawe olutalo lunyinyiita naawe eno Mukama alina kyakupokera kubanga aliwo omusumbanga we yatusabisanga nina kubanga nkomawo tubuliremu yasubisanga atya mu ddakiika zaffe eziddako